Omuntu ayinza okunkomyawo ye Bobi Wine. Yayinza oba gogenda okuddako tegeka. Ate kinaba kubeera confirmed naye nga nsuubira ndi omu kubatunuuliddwa okumutegeka. Ndi omu ku abo. Omutegeka wase? London. Ate mmanyi wano mu Uganda otubulira eryanyi lyo. London. Osiibye otya munange yafuula ennyonyi obugaali? Nedda si nnyonyi bugaali nkolera wano. Kolera wano. Naye job ziringa abantu babula ekituufu. Obeera no mu Uganda w'osuula w'osiima kiki? Kolera wano era okuva yesterday mbadde wano ku nkuuka nga mpeereza Ssaabasajja nabadde wano nasuze wano era nkyaliwo. Nasuze wano era okyaliwo? Nkyaliwo ya. Abantu bagamba nti n'obeera bweru obeera wano kituufu tebakimanyi ki? Nombeera mu nsi bbiri eri nkolerayo ne wano nkolerawo wano sikyakyalawo banze kukola. Last event yo yali etya ya Research at 46? Research twajjuza ne tuwooga abantu bagobe twakola bulungi nnyo twajjuza. Research musajja muyimbi nnyo era bwe olaba abayimbi abali wano bw'abanga si yagenda obasinga ali omu ku abo ayimbi era bulungi. Yakutambulira etya financially naawe? Twakola bulungi kubanga abayimbi be twateekako balina abantu tetwafuna buzibu na event eyo ne support gye tufunamu mmwe abeeno weebuziza mbuka paka London. Bakoma okumanya nga ye event y'esemba naye twagenda okulabawo balina ekivulu kye bawaaniseeyo n'okidisclaiming nga kivulu kyekyo abantu banyonyole bulungi. Ekyo kivulu sijakyogerako naye abaaliwo bakiraba naye ekyokuba nti nali ntegeddaawo okukola ebivulu bwe nali nkola interview nabagamba nti nsobola okuvaayo mu retirement singa mba ngenda kutegeka Bobi Wine. Nakyogera ndabika yankomezaawo nandyagadde era kyengoba kyagezaako kulaba nga ndi omu ku bategesi nsuubira nja kubeera omu ku bo. Saba ogenda va mu retirement okomewo otegeka ate bwe nkomawo ngenda komawo otegeka omuntu ayinza okunkomyawo ye Bobi Wine. Yayinza oba gogenda okuddako otegeka? Ate kinaba kubeera confirmed naye nga nsuubira ndi omu kubatunuuliddwa okumutegeka. Ndi omu ku abo. Omutegeka wase? London. Ate mmanyi wano mu Uganda otubulira eryanyi lyo. London. Naye nga bwe nkomawo ngenda bakuba emyaka emirala 10 kasiwumuddeyo. Ekitegeeza ali otulimba bw'atugamba nti ogenze mu retirement. Oze emabega mu interview gye nakola nabagamba bw'abanga Bobi Wine nsobola okuvaayo mu retirement era bwe mba wakuda yajja okuba nga nkomezaawo naye bwe nkomawo ate mba sikyaddayo bankuba emyaka egiddako emirala 10. Kitwale nti essaawa yonna ova mu retirement. Kirabika ebitundu 9 ku 10 ndabika nkomawo. Bafaani badde mbakwesunge. Wanje? Bafaani badde mbakwesunge. Banjagala bye mbakolera bingi era ndani ne wana e Uganda omulimu ngumanyi. Osazeewo n'ogambako gye mu nkuuka? Enkuuka y'Abaganda bange be baagitegese tuvuula banasiibyewo jjo n'ensibawo era nsiibyewo. Naze kuyiga bye bakola mu Uganda ne mu kuyiga naze kusoma. Bawuliddeko oluvuuvubo nti olabika naawe gw'omu kwabo batadde. Ekyo sikimanyi naye nze kyemanyi naze kusoma. Apitex ali mu kuntraininga nsoma. Ate naye ku birthday yagamba gw'omuyigira. Mabiriza Herbal Products Limited tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala. Simuluzo Money Power Extra, Complete Man, Herbal Mouthwash, Coffee ayambira ddala ffe abaami. Tulinawo kaama k'abakyala, Tightening Powder, oyagala okugeza ebbina, eddagala eriyamba okwongeza ku balongo, oyagala okusereza nabunyaayo, oyagala okufunza nabunyaayo enywere, Express Water Tightening, kadde agoba infection mu baami n'abakyala. Ate nga tulinawo sabbuuni, ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala. Tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu, enkumbi eyambira ddala mu kisenge. Tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne odayo. Bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products. Nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku Thika Body Cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi Lightening Cream ndowooza kasikini mukalaba. Ayagala omanya ebisingawo ku bakuziri 704 737 741 14. Muyiro okusobola omuyigiriza naye wano e Uganda Apitex nimuyigirako 48 hours mbadde naye wano era nenkuuka bw'oba olaba engeri gy'etambuddemu byenjize mbiyize
n'okuweereza omutanda ani atayagala kuweereza mutanda jjo namulabyeko bulamu bwange bwonna mbadde simulabangako maaso ku maaso so olitegeera ensonga lwaki mbadde wano omwaka guno gutambudde bulungi ebivulu byonna byembaddemu bibadde successful n'ekyokubiri nyongedde okumanya embeera z'abantu n'okumanya abayimbi abazibu n'abantu naye nga omwaka guno kyengwagaddeko n'abayimbi ababadde abazibu ennyo era mmaliriza mbategese kulabira kwali enisikini alemye abantu bangi otegeka naddala b'omuyiroko kumpi nze nzeko eyasobola omutegeka kumwaka guno gunyogedde okundaga nti amaanyi wegali nedda palaso nkola naye simayi bulala nkola naye yanemesa naye kiraga nti ne mu kaseera kazibu mbaddewo era byenkola mbimanyi omwaka gubadde mulungi Abannayuganda mwenna mwe bali twagala mbagaliza omwaka okujja 2000 bane mweyagale mwagale Katonda mwagalanenga mbagaliza omwaka omulungi okujja nange mbwe ntyo nsaba mukunjagaliza munyangwire People power!